Omunoja kumida kwanda Rose Media ujin kwaniza unakola nkobaze mu jona joto sakengalo mukwana subscribe nze tuyanza nnyo bannange tuyanzege ate naba nawe subscribing oteleko notification oberenga ofuna video mu budde olunaku lwajjo lwabadde lwabivulu ebyamaanyi enkwacho n'enkuka naye nga bannange enkwacho nayo yakuteyo omwana Alien Skin yakikubye nga bulijjo abantu badde tebasuubira naye era yakoze ekyabadde kisoboka newankubadde nga abajerezi era tebaaganye kuyisa mu kivulu kye maaso naye nga gye bwagendedde okuziba babadde balinamu okutya era omwana muwala full figure yatiddemu n'agamba abantu nti ne bwe munaba babiri bameka tujja bayimbira naye nga bambi Alien Skin bwe yayingiddeewo ebbugumu lyeyongedde abaana bamugoberedde abaana bamulaze omukwano Alien Skin tukirize tugane ayina obuwagizi ku ground kakati no yagenze n'abayimbira ate n'akola ekyenjawulo sente ze bamufuye zonna n'aziddiza abawagizi era yabategeezezza nti nno agenda kuddayo mu studio ayimbe kino kyalese Bafangon Soldiers nga basanyufu kubanga babadde beeralikidde nga bwe yali abagambye nti okuyimba akukomya mu December wabula ne Bebe Cool y'omu ku bayimbi ababaddeyo Ronald Mayinja yabadde abayimbi ab'enjawulo abayimbi abapya bangi nnyo babaddeyo ne bamuyimbirako naye bambi Bebe Cool yamukoneddemu n'agamba nti Alien Skin musajja mulungi asaanye okuwagira era ne yeebaza bonna abamuwagira bw'atyo yabayimbidde n'abafuuwa ssente kwegamba Bafangon Soldiers bo bavuddeyo nga bamatidde naye kankutereyo ebimu nga bwe byagenze mukwano obeere ng'olabako mukama omulungi akunkumire beera bulungi happy new year batwagala tugenda na bigenda oba muli oba bameka tugenda bakuba eno bubaka fe tuli Bafangoni twafakina tuli Bafangoni twakola ki holo DJ tovuga speed man bino tuliwana tuwa mama wafela ki wano wasaba sajja Karaka tuli banna Uganda tulina okweyagala n'okwekiririzamu era buli muntu yenna akuzola yamugambe nti bombo clat nobody egambayo n'omunaaba bataano oba 12 Bebe Cool agenda kubakuba paka newagira kibande waliko waggulu teka wansi emikono ebiri kibande waggulu teka wansi manyi bwe nali ntandika music industry nagende Kenya bwe nakomawo nalina omutima oguyamba nga teguwaana era buli amanyi Bebe Cool amanyi ekisajja ekyo kizibu naye tekiwaana nze ngenda okuwaana omuntu aba mubi naye omwana oyo ali ebitalina musango Ejamazima leta niko mazo mpele sipeke kusenti kama hazi pake mwi Ejama tepele kusenti Zembate nazo Amafunye yako kasima akawe Mbedemu Mbedemu zikiriza Good night. Katika matatiuni baada ya dude ya sita
kubanga endongo mbadde zikoze ki bagenze muki nese kemungambye esigale eno lugalumu ntandika okuzita nga teziriko family planning Okusooka okulabula nti bw'oba omanyi nti ogenda kutegeka ebivvulu mu Uganda, number one requirement nga tonalaba abasirikale bagenda tegeka kivvulu, nga tonalaba security egenda tegeka kivvulu, nga tonalaba wa venue wa kifo ogenda kutegekera kivvulu, genda weebuze ku ba Abitex. Ekisooka number one bulogo Uganda. Era bane bulijjo bagamba akasajja ka Abitex kalogo nga mpakana, akasajja katadde ejjembe mu kivvulu ky'omwana. Thank you Alien Skin for your performance. Alien Skin yagezezza kunyone ne yalemereddwa. Fe twafulumeta yakayimba ennyimba nga 3. Microphone kye yakoze jembe lyabadde mu microphone nga ba MC be bakwata ku microphone okugere ba steady ne sound ebakiriya. Kwasoso omuyimbi King Michael yalinnye ku stage yayimba ennyimba nga 3 nnya bimulema. Navaako n'agenda nga twekwasa DJ. Sound yatandise okutabuka okutandika ku ssaawa emu n'ekitundu. Nga sound kubanga fe twatuse ssaawa gundi twabadde ku drive ya Alien Skin nabadde ku Fangoni ne tugenda buli wamu nga sound gyali eri mulungi ne sound yageze ekiseera kya Alien Skin kiri kumpi kutuuka sound neyikyanga. Waiki Benda yayimbidde ku ddoboozi lye ng'aleekaana. Kapakati yazze okuyimba ng'ayimba aleekaana nga sound besi nga nnene. Oba bannanga Bitex yalabye DJ gwe yawadde akasente, oba yalabye bantu ba bivvulu, banange sound yabadde mubi nnyo nnyo. Ekyo kiveeko Alien Skin yakubye Nkwakyo Festival. Era Bitex ejjembe lye watadde wadde lyamuwangudde. Gwa Alien Skin genda otandika okubeera ng'ologa ebivvulu byo. Teri kivvulu kye bategeka mu Uganda nga tebakiroze. Enkuba yeyakedde ku makya n'ebisiwaze ekisaawe kyonna okitegeera. Naye nga tuvudde ku banange Alien Skin yageze n'alaga nti ataddewo performance y'ekivvulu eyabadde esinga. Era Alien Skin ataddewo rival ku nkuuka. Alien Skin bw'oba osobola okumaintaininga Nkwakyo Festival for the rest of the years, ate next year genda kikuba bubi nnyo. Naye please bw'oba tosobola kuloga bivvulu byo tokola bivvulu. Obusajja bwa Bitex oba ejjembe yayimye eri ku lubiri lwa Kabaka n'alisindika. Sound yabadde mbi, ba MC we bakwata ku mic ekola bulungi. DJ Nimrod n'atuuka n'okujja ku stage n'addukako n'atubulako.